mwebazibwe abooluganda tubalamusizaako nnyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu mugyebaleko buli omu gy'atussaako engalo gy'ali olunaku olwayo lwa njawulo olunaku nga tulina okumalako omwaka tulina omugenyi ow'enjawulo atukyaliddeko ku mukutu gwa Munyenye yaka yakuzuukusa eyake era nga zo okuzuukusa emunyenye zaabo abadde zimeera ssebo tusanyusa okulaba nsanyuse nnyo okusanga Munyenye ssebo mbadde neesunga oba oli awo okusisinkana ali Mukama mulungi tusisinkane weewaawo omwami ono ye Brian era agenda kweyanjula amannya ge ate naawe akulamuseeko buli omu gy'osinzira okutulaba tulina pulogulaamu ennungi gy'otasaanidde buli omu kusubwa ssebo amannya go gy'osinzidde neeyanziza nnyo Munyenye amannya nze Brian owa Brian Media nsanyusa okubeera mu mukutu guno bulijjo nsaba nti luliba olwo nemba wano ku mukutu guno naye Mukama akikoze nti ndi wano. Brian Media bw'oyogera Brian Media awo wennyini tugenda okutandikira omuntu yali agadde okumanya Brian Media ekola ki ndi omu ku bantu abadde bakugoberera ate nga nange ogoberera kati ffenna nga twegoberera ku sayidi yo njagala wennyini we twatambulira akulikayo gye wabadde Mukama yebale kutambuza bulungi ogenda okutambulizaawo tubuulire Brian Media ekola ki neeyanziza Brian Media mukutu ogwa social media oba guyite gino emikutu gimugatta bantu nga gwa YouTube era bw'obanga osobola osaakinga Brian oba gwe mukutu gwe mulundi ogusoose okuba nti otweyungako ate nandisoose nensaba abasubscribinge ku Munyenye bw'omala okusubscribinga ate onyige n'akadaako ekyo ne kikusobozesa okuba nti ofuna buli kimu Munyenye kyeteekayo naye ate bwe tudda ku Brian Media YouTube channel nga okusingira ddala ffe tetuliiko bya buwemu tetwogera bya bufuzi ffe tetuliiko byagamba nti byasenga nedda naye tuli ku bya skilling omuvubuka omwana omuwala omwana omulenzi n'omukyala okusingira ddala abo abantu ababiri omuvubuka n'omukyala bejje batya mu nvuba bejje batya mu bwavu nga bafuna emirimu gy'emikono kale okutwaliza awamu tugendera awo mu bya skilling nkweyanze nnyo ssebo okutulambulira Brian Media kyekola abantu mwenna abatulaba tubeebaza batugoberera kubanga omuntu okuwayo obudde nowerekereza by'okola oba n'obikola nga bw'otulaba wamu n'okuwuliriza kuba waliwo abalaba naye nga ate eddoboozi aliggyeeko kati waliwo awulira okulaba n'agaana so mwenna abakola ebibiri mwate mu babanjawulo tubeebaza bambi okuwaayo akadde omanyi media nnyingi kuno okubanga olonda ku ffe ekyo tukyebaliza era tusobola kibuusa maaso naye ng'oli ku nne yaka nkukubiriza nga nkugamba nti bw'ova eno ogenda oswikinge ku Brian Media ogenda kuganyulwa eno tubeerayo ku bya Katonda ate eri agambye waliyo skilling ate tagyetaaga nawuliddeko mwai Museveni ng'ayogera ng'awa abaana abavubuka amagezi agamba waliwo ebintu bina kati ebirimu by'osobola oteekamu ssente zo ne zitafa n'otejjusa bw'obanga okozesezza nti obwongo yabagambye kulima kulunda n'abagamba n'ebya skilling yagambye abaana mubateekeyo bayiga ebintu by'emikono omuntu yenna kati wetutuuse olina okubaako ekintu ky'omanyi okukola ng'omanyi okufumba obanga kyosazeewo okutwala omanyi okukola ebyalaani okutunga engoye omanyi osobola okukola nakulako ng'oyigiriza okukola yogati kati yogati si kintu kya buli muntu nti asobola okikola kyansanyusa nnyo neŋŋamba ono mwami ekintu kyaleese olaba otandikawo akaduuka yogati nga gw'omwekolera nga gw'osappulayinga abantu booli awo abalala oba nonawuwo nokulaba ng'oyigiriza abantu okukola amandaazi kati ng'abantu bangi bali eyo nga eva ebintu abigula ku maduuka nga ye kennyini kati nga tuli mu holiday kati tasobola nakubaako kyeyekolera waka abaana bakikole ki ne banneyiba babakabireko oba ku sande ng'okwo so ebintu by'okola nze nabyagala era bwe wansaba nti oyagala tusinkane nalaba nga sirina bwe ŋŋaanira sebo omukisa gukuweereddwa weeyogereko byonna ate era owe n'oyo omukisa eyali agadde okuwa omwana wo nawuwa gy'alina okumukusanza
Omanyi Muganda agamba ojje ku muntu n'oteeka ku kibegabega. Kibegabega ebiseera ebisinga kyanguyira abantu abeetisse. Neeyanziza nnyo okumpa omukisa guno ate neebaza nammwe okutugoberera okusalawo channel zonna n'ogamba nedda naye nja kugenda ku munyeenye nja gigoberera. Brand Media YouTube channel eyo naye ate munda mu yo mulimu ekitongole ekiyitibwa Innovations for Youth and Women Empowerment. Kitongole Innovations for Youth and Women Empowerment nga kifunzibwa kifunzibwa IFYEW mu bufunze. So Innovations for Youth and Women Empowerment kye kitongole eky'obwannakyewa oba kiyite CBO nga kikola mu disitulikiti y'e Rakai nga okutwaliza awamu si Rakai wokka kubanga era tusobola okuba nti tukwatagana n'abantu abali mu bitundu eby'enjawulo netusobola okubasikiringa. Mu kaseera kano tulina puroguramu ey'abaholiday makers. Abaana oli myaka 12 oli mwana mulenzi oba muwala jjangu ku sente. Sente eyo esangibwa Byakabanda mugombola y'Ebyakabanda mu Rakai district nga wakava ku kitebe kwennyini ekya district. Tulina amaka gaffe awo wali ofiisi zaffe tuli mu kifo ekigazi obulungi tuyigiriza skills ez'enjawulo. Gwe mukwano gwange gwe wabanga omulundi gusoose okutugoberera osobola okutukyalirako. Tuli awo opposite n'ekisaawe ky'omupiira osobola okulaba ekipande ekyo. Ekyokubiri osobola okutukubirako ku nnamba ejja kuyitawo kaawo eri +256 705 5263 eri +256 705 5206 gisome nga kaplaso kajjeko eri 0705 52 0663 kuba kati ali wano abatabimanyi pulasi alaba nga ate gwasomye yebweru. Yeeyo eri 0705 52 0663 era nga ne ku email tulina ne email address eri innovationsforyouthandwomenemp@gmail.com. osobola otuweereza email naye ate ku ssimu eyo ebeetuya ne ku WhatsApp kweri. So tulina skills nnyingi tuyigiriza ebyalaani tulina ebyalaani. Munyeenye n'ekirala ky'olina okutegeera nti abakyala ennaku zino omuntu ng'alina skill naddala omukyala obanga alina golodi oyinza okuba nga omanyi okusiba enviiri ssebo n'omwami akwegomba kubanga bamanyi toli awo ngalo bunani ng'olinako ky'osobola okugattako. Omukyala ali eyo oyinza okuba ffe tetulina myaka nti tukoma ku myaka bwe tetulina buyigirize nti twagala naye oyagala obwagazi bwo buli luddawa buli ku kyalaani nviiri buli kukola bitabo buli kukola bizigo byonna tubikola ku ssente awo. Mukola ebitabo muyigiriza abantu okukola ebitabo ne sabbuuni n'ebizigo byonna. So ka ssente eyo nsuubira gwe mukwano gwange gwali eyampwedde agobera munyeenye waali agadde nga bw'oli wano bwetutendereza bwe tumwebaza byonna byatukoledde naye ate era agamba nja kuwa omukisa emikono egyo egikola gikole kayera bwe kityo. Ke kaseera mukwano gwange gwampuliriza atugoberera agoberera munyeenye obeeko nekyoyiga okiyiga otya ng'ogoberera emikutu nga gino. Awo wennyini wensobola okugambira nti wakati mu kubanga tuli ku myaka yakuzukusa endala zaake ensonga lwaki mwami Brian atuuse mu kifo kino okuyambako ggwe abadde yasoma ne bigaana naawe ataasomerako ddala. Ekituufu kiri nti ensi eno yo enyiga naddala singa oba tosobola kubaako kintu kye weetandikirawo ku lulwo ng'omuntu n'okikola nga tolinze kutandikira
olyoka ogende osaba omulimu okole kubanga gwe omulimu gw'oyagala ogw'okusaba kuliko abantu abalala bangi b'otamanyi abakusookayo dda ogusaba ate n'abalala bagenda okusaba oluvannyuma lwawe wennyini okujja n'abalala bajjera nga basaba omulimu gwe gutya naye tugeze nti oyinza okukola ebitabo weetaaga ka kapito nga kasente mmeka okutandika okukola ebitabo nno kale kankumenyemu katono oli ayinza okuba nga alina emitwalo 3 egyo kankumenyeremu ku buno obudde kisinziira ku sizoni w'ogendedde naye bokisi y'ebitabo bw'obanga bokisi eya bulawuni ya mitwalo 12.5 eya pik fair eri mu mitwalo 15 matiriyo kati ndi ku matiriyo katugambe omaze okuyiga ozze wa Brian mu innovations oyize ate nno weewuunye okuyiga ku buno obudde tetulina kisente tetujjaako nakyogeddeko mu kusooka nti ekitongole kyabwe nakyewa twalabanga omutuufu gavumenti yadde ekoze ogwayo ogwa skilling Uganda pulezidenti ataddewo emikutu egy'enjawulo ku sikiringa naye naffe wansi eno tukoze tutya neŋŋamba oba oli awo naffe katukwasizeeko gavumenti eno tuzikwasisa tutya nti ebiseera ebisinga waliwo abantu abagamba naye kati gavumenti etukoledde ki tugamba omuvubuka ono katubeeko naffe engeri gye twekwanyakwanya oli wa gavumenti gwe sente ezitandikawo nga togenda kusaba abantu sente omuntu aba ayagala n'amanya kyayingira kati ekyo ebiseera ebisinga abantu bakyebuuza bagamba nti ofuniramuwa twagambye wayogeddeko emabega nti wakuliseeyo gy'ovudde tulina emikwano kati neewano wenyininyini ngenda kufunayo emikwano amasi kyekyo naawe mukwano gwange andaba ogenda kufuuka mukwano gwange kale nno mu ngeri eyo bwetu tube tufune emikwano oli akuwaddeyo akagoye n'agamba matiriyo genda akuwaddeyo makansi webeeko gweyamba so tuli mu mbeera eyo yakuyambagana asobola obaako bayamba abataano n'abagwira matiriyo ate n'ekiro nakijja ku ggwe nakugoberako ng'ogamba naye lwaki omwana ono tetumuyambye nemugulira omwana akagaali neŋŋamba naye ono afuniramuwa ekibuzo kyenyininyini kyombuuziza naye ate weewuunye era oba olina b'ofunamu ofuna emikisa ate nange sobola kusula njala nga nina gwe nnyambye kubanga bakusabira ki so kale nno ne tugamba nti katutandikewo ekintu ekyo naye ng'omuzadde ow'omwana oyo oba omuntu oyo aze okufuna sikiiro aleeta bikozesebwa mwagaza materials mwekyo kyagenda okukola gwe n'omwaniriza basulawo balina ebisulo tetunnakuba na bisulo naye anti kati omuntu akulaba essaawa zino alina gy'ali alina omwana we ali mu holiday mwetwogerera kati yandyagadde omukwasa abeeko kyayiga ekyomuto oba ekyomukono kati omwana oyo oba ogenda mukola kati mu kaseera kano embeera eriwo tetusobozesa kuba na busuulu naye mu maaso awo tulina purogulaamu era tuli mu nteekateeka ey'okugaziwa naye ku kaseera kano ng'amazima gali nti twagala abo abaana abava ewaka ne baddayo naye ate naabo tubalowoozaako tuli mu kubalowoozaako era kuba nno kintu kikulu kuba kati obanga ondaze bw'otyo obanga ngamba nti abantu wakoledde ba mu kitundu abasobola okutambula twakoledde ab'omu kitundu okusooka naye ate mu kaseera nga wantu oli ayinza okuba ali tugambe mu kifo nga kyawalako gambe ali Masaka naye n'agamba omanyi kyetugenda okukola munyenyere omusajja oyo yali ku kyano yo twekozeemu omulimu tuli wano bantu 10 asobola okujja n'atuyigiriza nzikisobolera ddala nnyo okutambula tutambula yadde sente eri wali naye tutambulira ddala ekitegeeza singa omuzadde alina abaana be 2-3 ewaka nga balina ekintu kweyo byoyogedde kye yali agadde babeeko kye bayiga osobola omuwa obudde n'ojja n'osobola nnyo oyagala kuyiga bizigo nze nsituka busitusi ne requirements ne materials zange n'enjija ewuwo kati n'omusaba ka transport netutegeeragana nekuyigiriza nekubwira wajja obigula obimaketinga otya neŋŋenda
gwe nga tetufunye ekirabo waliwo kye bayita okufuna bakiyita omugwa bakiyita ofunye embuzi n'omugwa n'emmindi n'omuliro kati yegwe gwe tufunye oze ng'oli twini wano byonna obirina oli full package so omwami ono temumusuula muguluka ate ekirungi ennamba ye agigabye singa omuntu yenna olina ekibuuzo kye wandyagadde omubuuza ku bitogeddeeko okkirizibwa omukubira ku ssimu eyo oba okumuweereza ka message oba ka voice message ku whatsapp agenda kukuddamu ku nsonga eyo yennyini sisobola kubuusa maaso enteekateeka y'abaana nga bazzeeyo ku ssomero ate bo obayinako nteekateeka ki weewaawo kati abaana nga bazzeemu masomero era tujja kukola enteekateeka ne badirector b'amasomero abed teachers n'abasomesa tulabe abaana kati wetutandika n'abaana ba primary balina skills zaabwe zebasobola okusoma eziri child friendly waliwo ne ba secondary ate secondary curriculum yatuukamu nti babeetaagisa projects ezo zenyininyini zetulina ku innovation ne parliament kati abaana babeetaagisa okukola charcoal briquettes babeetaagisa okukola sabbuuni kati ffe tugenda ku ssomero eryo ne twogera ne batuwa time ne batuwa ku timetable ne batuwa time nti at least after break tuweeyo essaawa nga 2 tujje mu baana bano so ekyo tulina enteekateeka mu maaso awo nga mu mwaka ogujja ekyo kintu tugenda kisaanukula mu mwaka ogujja nti tujja kufunayo amasomero agamu getugenda okuba nti tukolagana nago okusinziira kuba abamu oba oli awo bayinza okuba nga bagamba ati ekituge tukolera naye ate mukwano gwange gwampuliriza olina essomero obanga olabanga nti ebintu bino biyinza okuyamba abaana bo biyinza omuzadde oba oli awo muyinza okyogerako n'amasomero eyo gye mutwala abaana bamwe oyinza okunfuna oyinza otufuna oyinza okufuna onfuna ennamba ya mwami Brian oba omaze ogifuna ate era waliwo emabegako walina enteekateeka etambula ng'obuulira enjiri era tukyakikola kati nze nange okweyama kwange omanyi omuganda agamba ky'olina ky'owaayo nze nange nja kuba ntambula naawe nja kusikiringanga eyo enjiri ettendo likube likole ebikoki bwe tumala wali tutuule wali tuyige nga tegatiddwako omuntu ow'amaanyi mulaba Katonda byakola bw'akuyita omuweereza tandika olugendo lwa Gambi agenda kugattako abantu abanaakugasa oba okuyambako mu lugendo lwo abalala okuganyulwamu mu abo baabeera akutumidde tusobola okusukkawo wano bwe tuba ng'olina akatalekeka naye webanga tolina tusobola okwerekereza binaaba bisigadde tugenda banga twongera kati tubadde tweyanjula na lwaki tuzze naki kye tuleese oba olina akatuleke kasebosooka akatuleke kakwebaza weebale nnyo weebalire ddala ate nno n'ali ku kamera mwebaza Mwami Brian weebale weerinnya weebale kuba musajja mukwasi wa kamera bulungi mbagaliza akaseera akalungi oba oli awo muyinza bajjukiza ku ssimu yange essimu eri 0752-52-06-63 ebirina ku whatsapp osobola n'okunkubira obudde bwonna tusangibwa byakabanda mu Rakai district tugenda mu Christmas abantu tubagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogujja gwabeere basanyu era nga gwa mirembe kyensobola okugamba tobuusa nsonga ya skills maaso kubanga abaana tubaweerera nga naawe baakuweerera n'omaliriza ng'oli gy'oli ng'okola birala tebikwatagana ne bye wasoma kati olina by'okola bye wali tosuubira nti olisobola n'obimanya oba babikola naye wabiyiga n'omala n'obikola ki n'otandika obikola baako omwana wo ky'omuyigiriza just in case singa kiri kye yasoma tekinnaba kujja oba tannakufuna mukisa gukiweebwa tekinnatuuka aleme kubba aleme kufera aleme kusula njala obulamu buleme kumutama bumuviiremu okwejjusa mbu lwaki wamuzaala baako ekyo omwana wo ogenda bomukwedde future ennungi wadde nga wooli oba nga toliwo munyenya yaka yakuzikuseera yake Yesu lekkubo ge mazima bwe bulamu tubagala nnyo siina kyakikolera mubeere bulungi baba teyanza Mwami Brian mama kutuweera omukisa weebale ekyatambula